naye kaddulubaale wa kabaka tasobola kukola bintu bifaanana bwe bityo n'otomanya kyategeeza. Waliwo ensonga. Nnaabagereka ye yasooka okulangirira nti alina omulalu, kyava ategeka omukolo ogulabirira abaki ku experience gy'akola ki gy'alina n'omulalu we. Mwami Charles Peter Mayiga kera ku makya okuŋŋaanya abaana ba kabaka obalete ku CBS batubuulire taata waabwe bwali omulwadde. Kera obalete ku BBS batubuulire taata waabwe bwali omulamu oba omulwadde. Kwati lwaki weeyambisa abaana ba kabaka obakozesa ebintu ebitali ebintu katoole? Lwaki toleeta Kasujjulubi nga n'ayogera? Lwaki toleeta Mugema n'ayogera? Era osobola kulaba Ssanga lya Mbogo oba Jjunju ate era ffe tetugenda kugugulana nammwe nga mulina emmundu zammwe, mulina amaanyi gammwe, tumubasikeko kifuba. Nga bajjajjaffe bwe bataasika Mwanga ku Bangereza ne Saapolo Kaggwa baamaliriza omulimu gwabwe, bo bennyini ne bennyula ne bagaa tutwale enjole ya Mwanga egalamire e Kasubi. Mayiga ne bwana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nammwe bwe muli ennyula nga mutuwa enjole ya Mutebi. Ekyomukuumi n'ebirala kigezaako oba Oweekitiibwa Katikkiro agezaako okubaako ebintu bye yeekwekamu okuleka okutwala obuvunaanyizibwa bw'ateekeddwa okutwala, kaakati n'agenda ng'atondawo ebibooziboozi n'ebintu ebirala eby'enjawulo alowoozesa abantu nti alina kyakola so nga talina. Kuba ekintu kya Kapiteeni Edward Ssempijja ndowooza ge mannya g'amatuufu, kirudde mu ggwanga. Kiyinza okuba ndowooza kiri mu myezi nga 8 oba mwaka okuva lwe kyabeerawo. Tekyakagwawo kati? Kirudde nga weekiri. Kintu ekyo kyabeerawo ko ndowooza Ssaabasajja Kabaka we yagenderako e Bulaaya awo nga tali mu mbeera nnungi. Kaakati ne wabaawo ssente ze ezaabula mu waleti, naye oluvannyuma Ssaabasajja bwe yatereeramu n'ayagala okumanya ssente ze ezo gye zaalaga, naye nga eyali ateekwa okunnyonnyola yali Kapiteeni Ssempijja. Era Ssaabasajja Kabaka ensonga ezo n'azituusa ku bakulu ba UPDF abavunaanyizibwa ku mukuumi we oba abamuwa Ssempijja, Kapiteeni Ssempijja. Era n'abasaba bamutwale bamukyuse bateekewo abantu abalala. Naye oluvannyuma ne twesanga nti ne bateekawo mu kiseera ekyo ne bazaawo omukulu Lutwama kati aliko kati. Naye ate ne twesanga nga Ssempijja yasigala ng'akyali ku abo be badiployinga okujja okuwa Ssaabasajja Kabaka obukuumi oba abali ku Kabaka Protection Unit. N'olwekyo olwaleero bwe kyazze bwe kyakomyewo, nze ku lwange nakirabyemu ebintu bibiri. Mwabaddemu olutalo oluli mu kabineti ya Mengo wakati wa Mayiga n'ab'ebitiibwa baminisita. Ekyokubiri n'ekirala Katikkiro kwe kulaga nti asobola okubeerako by'asalawo ku bakuumi abasindikibwa okukuuma Ssaabasajja Kabaka. Naye ng'ekigendererwa ekikulu kwabadde ku diverting oba kukyusa bantu kubajja ku mbeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu
bagoberere bino ebintu Katikkiro byajja bateerawo nti akati omukuumi yabuze, omukuumi yadduse ne ssente kuba ye sitole yasooka okukola ki okufuluma naye nga bw'olaba abaagireeta n'ensonda mwe baazijja nga olede baali bamanyi bulungi ebyo byenjogerako ebyabeererawo nti ebbanga emabega emyezi nga 8 Ssempijja yali yawummuzibwa omukuumi we yali yawummuzibwa era ne baleeta Lutwama kakati bw'abanga amawulire ago gaali makadde lwaki tebaagakuba ku olwo ne gafuluma leero lwaki bagakuba ku luno nga waliwo kino esebo so embeera y'omukuumi bazizza nzize mu ngeri etali yemu n'eri ne bagiwa ekifaananyi nti omukuumi yadduse abaddeko n'adduka kati naye kapiteeni Ssempijja yali yawummuzibwa dda then kati bakama be kuva mu kitongole kya UPDF lwaki nabo bavaayo okukattiriza balina ebibuuzo byendowooza nti bateekwa okutunnyonnyola tumatirire ddala mwe naddala abamanyi ku nsonga zino lwaki nabo batugamba kati nga Ssaabasajja Kabaka yabagamba omukuumi ono yabuzaawo ebintu byange sikyayagala mukola ki kumukozesa mu mutwale ne bamugamba engeri gy'abadde omukuumi wo agira abeera naawe tugira tumutunuulira bamwetegereza naye ng'akyali ku mulimu kakati tuteekwa okumanya nti bo tebaamanya nti naakyusiddwa basiza ani yakyusa Ssempijja bateekewo Lutwama Ssempijja baamulekawo ekyo omwogezi wa UPDF ndowooza ateekwa tukola ki okututangaaza ensonga y'omukuumi yasajjulamuko ku mbeera y'abantu abalina already ebibuuzo ku Kabaka waali na mbeera ki mwali because emboozi eyo ejja nga Ssaabasajja alabiddwako mu kifaananyi ngera bwe wajja n'otuyisizaamu ku mulundi Ssempijja nti era mu mbeera eyo Oweekitiibwa Katikkiro waayingiriramu n'afulumya amawulire mu lupapula lwa Daily Monitor ng'alaga nti ye yakkiriza omukuumi agende ku misomo Katikkiro on behalf of his boss oba nga Katikkiro bwe yali annyonnyola mu interview ye yagamba nti Ssaabasajja Kabaka yagendako bweru kufuna bujjanjabi naye Ssempijja yamutuukirira n'amugamba nti afunye sikaala ayagala agenda kweyongerayo ku misomo gye naye Katikkiro n'amukola ki n'amukkiriza nze mu kutegeera kwange okutono nti terina mukuumi wa Kabaka Protection Unity asobola kuleetera Ssaabasajja Kabaka bbaluwa n'amugamba nti Ssaabasajja Kabaka njagala agenda ku misomo ne Kabaka n'agisayiningako omukono okusinziira ku ggwe ne ku mateeka ga magye etteeka lya UPDF ne Kabaka terimuwa authority kukkiriza bakuumi be kugenda kukola ekyo kye baba basabye okuleka bakama baabwe mu magye otyo ababa deploying eno ku mirimu era emisomo gy'omusirikale bakama be bagimanyi okujjako oli nga asoose n'agamba nsaba mumpumuze mu magye naye bw'aba nga akyali mu magye okugenda mu kusoma okumudeployinga amagye ge gakikola ki gegakivunaanyizibwako kuba eri institution ndala n'eya Kabaka nayo ndala
ate bali be balina okutegeeza kabaka kuba bano bali bawa kabaka obukuumi era basobola obumuwa olwaleero enkya ne withdrawinga era nga bwolaba nti bwe yabagamba nti ono waliwo ebintu byange ebibuze mu mikono gye bamugamba asigale ng'akola ki ng'akuwa obukuumi ng'akola nga bali be balagidde newankubadde ye kabaka yali agamba ono agende naye bakama be mu magye bo ne bagamba asigalewo. Ekyo kitegeeza nti omusirikale aba alina kuba nga avunaanyizibwa ku bitongole ky'amagye ekyamusindika ali wansi wa UPDF. UPDF yesalawo ne bwaba agenda kusoma ne bwaba agenda kukola ki ne bwaba agenda kuwasa UPDF gyakola ki gyategeeza so si kitongole kyakumira si muntu mulala. So kati gwe awo n'olabawo nga Katikkiro kyenyinza okugamba nti kumpi alina obuyinza obusinga n'obwa Commander in Chief mu ggwanga muno. Ekyo kiba kinene kubanga Commander in Chief yasembayo yabeera President yasembayo. Wakati bw'oba oyagala okumanya nti Mayiga yasindika Ssempijja ngaani nga Katikkiro by'ebyambalo bye yali akozesa yabireka ku UPDF n'agira mu saati kuba UPDF emuwa uniform n'ebyokukozesa ebiki ebirala. Kati Ssempijja bw'aba yali agenda okusoma n'asaba Mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro bino n'abimulekera mu ofiisi ye oba n'agenda nabyo. Kati Ssempijja ku misomo gyali ayambala uniform ya UPDF ngaba naye ate era kitegeeza okusinziira ku mwogezi w'amagye bwe yavaayo yalaga nti ono yabulawo. Kitegeeza mu kubulawo kwe yagenda n'ebikozesebwa oba olyawo eby'amagye nga tazze n'okusaba kuwumula mu butongole. So kati gwe n'amagye tegamukkiriza. Katikkiro ye n'akugamba nti nga mukama wange mulwadde taliiwo oba olyawo eyalikoze ekyo nze kamala byonna n'ensayininga kuki ku kipapula ne mukkiriza agende. Gwe bwolaba ekyo kikola common sense. Katikkiro munnamateeka tamanyi teeka lya UPDF kati nkugambye bakudaivatinga nga bonna bakolera waki akugamba ono yabulawo n'akugamba namukkiriza agende nga bonna bali wamu naye balina ekizibu ne babuuza bano Abaganda tubavuga tutya gwe gamba nti tumunoonya gwe gamba namukkiriza statement zireme okukwatagana. Bakati mwaba amawulire nga basekanyolya muntu buulizanga agundi omwogezi w'amagye ga UPDF nti Katikkiro wa Buganda asinga Commander in Chief mu ggwanga Uganda asinga CDF kiba kizibu bw'aba CDF talina sayini ya Ssempijja Commander in Chief tagirina noono omusajja yani de wakiki ani oyo omusajja akulira ekitongole ky'abakuumi b'abafuzi ab'ensikirano mu UPDF talina gundi ye Mayiga ajjawa authority eyo kuba twaligambye nti ekitongole ky'amagye kyawandiikira obwakabaka nga kibategeeza ku mukuumi ne tugamba nti Katikkiro olw'okuba nti ye kamala byonna mukama we taliiwo n'asayininga on behalf of Ssaabasajja. Kirina kyekyagala kati nga bwe waligambye nti yali akyali mukuumi omukulu w'abasirikale ba kabaka kibategeeza butegeeza nti oyo tumuwithdrawinze naye tudeployinze gundi yadze mu kifo kye. Tebateekwa kunnyonnyola kugamba nti no tumusaba tubasaba mu mutuwe bakutegeeza butegeeza bo bamuyita buyisi ne basindika gw'omuki amudidde embigere omulala gwe gwobeera naye kati boono ne bamuwa sikaala n'agenda akola ki asoma. Okay.
nze bwento bwenkitegeera kale tulayije yanaatugamba Anjuki byayogera bya bulimba ajja kuvaayo atutangaze awo nga tuvuddewo ensonga ya Ssaabasajja ku mulundi guli watugamba nti yali waali wano ate kati twazzeemu okulaba gavumenti ye Namibia mu kiwandiiko ng'eraga nti Ssaabasajja Kabaka gyali ali kufuna bujjanjabi era bakola ekisoboka abasawo mu ddwaliro mwali okulaba nga ajjanjabibwa. Eddwaliro mwali alikwasaganyako ku bantu abalinamukko obuzibu ku mutwe nga bw'olaba butabika waffe wano. Kiwandiiko ki? Kyabaddeko awo nga weekiri kitambula. Nga kigamba nti kya gavumenti ya Namibia. Gwe walabye otya nti kiwandiiko kya gavumenti ya Namibia? Awo weewali obuzibu. Ati gwe obiŋŋambye. Ku mulundi guli watutegeeza empologoma mweri muno. Ng'ate Katikkiro yagamba Kabaka taliimu muno. Awo nawo statement nezikola ki? Kati oteekwa okubuuza amazima gali ludda wa mu bintu bino? Y'ensonga enkeezeza okutambula. Mbuuze ekituufu kyeki. Kakati Abaganda bateekwa okumanya nti bali mu crisis. Bwe bibanga ebyogerwa tebikwatagana. Byawuka. Ekizibu Abaganda kye balina nti bwe babeerako ensonga gye baagala okukolako nkigeze ku ki? Bwe bagikwata tebaagala bwe bamala ogikwata baggalawo amatu ne batawuliriza bijja. Ne batawuliriza biddako. Kati Abaganda balina ekigambo kyabwe Kabaka ali ludda wa? Kyekyoka. Era bo kye baagala ekiyinza okuddira amatu gaabwe ne gagguka kwe kulaba nga Kabaka ayimiridde wali. N'abawuubirako. N'olwekyo bino byonna ebyogerebwa tebaagala biwulira. Kati Abaganda ekikulu kyabwe amaaso we gatunudde. Weewo tegakyuka. Kakati ne bafuna ebigambo eby'enjawulo. Ekyokubiri n'abagundi Abaganda ab'obuvunaanyizibwa era nabo tebafuddeeyo kuyamba bantu baabwe. Naddala nga bajjajja abataka b'obusolya, naddala nga abakulu ab'ensikirano, abaami ab'ensikirano, bonna basirise mu ngeri y'okubuza abantu. Okiraba? Kati ate ye Katikkiro oba ngamba avuya. Kiba kinene? Si kinene. Okusinziira kuba manyi waliwo omuntu bali balayiza Barack Obama. Naye bakugamba bw'oba balayiza pulezidenti wa Amerika akuba ebirayiro emirundi ebiri singa bimulema okutuukiriza bamuggyako ku lunaku lw'ebirayiro. Singa bamugamba olaba bino bye balayira Solomon Seya, singa bimulema Solomon n'agaana bamuwaayo chansi ey'okubiri bakuwa esooka. Bwe bikulema nga ofunye ensisi n'entengero okuyimirirako mu White House bakuwa chansi ey'okumeka ne balowooza kati ogumye otegedde. Ne baddamu ne bagamba ddamu olayire n'otandika Solomon n'okituukiriza ne bagamba kati ekirayiro okikoze eki? Okiyise. Naye wano kwegamba ekyo kireetera omukulembeze obutamala gasamwasamwa, obutayogera buli kyasanze. Okiraba? Kuba oli muki? Mukulembeze. Naye wano e Buganda osanga Katikkiro ng'avuya. Naye emirimu abadde agikola. Anti kwe kuvuya mwe kye muyita okukola emirimu. Omukulembeze oteekwa okubeera steady, oteekwa okubeera ng'otegeera
nga toli mu buyabuya ng'ebyokukola obikola ki kuba gwoba okutta ettaala y'eggwanga eryo okiwulira kati tomala googera tomala gakola kuba oyagala olage nti okola kyenkugambye bali bamukubisa ebirayiro emirundi emeka ebiri ne wano osanga Katikkiro ayogera kino jjo n'ayogera kiri luli n'ayogera kiri kati ate n'Abaganda nabo ne bafuuka nga jjaba ne bakuba engalo n'ebitaliimu engalo ne zifuuka enki engalo kumpi abatanda banakumalayo bigambo abantu ne bakuba ki engalo abamanyi n'abatamanyi ne bakuba ki engalo kakati omuntu bw'akugamba Kabaka yagenda kujjanjabibwa jakusaba tutunule side zawali wategeera ki nti bulwadde bumuluma yagenda kujjanjabibwa noyita olukiiko ne lukubuuza Kabaka ali luddawa gy'otugamba gye yagenda okukola ki okujjanjabibwa n'otobabuulira numanya nno kati wano wayinza okubaawo obuzibu n'okola statement Kabaka yavuddeyo e Bulaaya n'agenda e Namibia okuwummulako wali ogiwuliddeko eyo ng'eyogerwa Katikkiro y'omu eri yagenda kujjanjabibwa Bulaaya kati yavudde e Bulaaya n'agenda e Namibia okukola ki kuba abasawo baamugambye agira awummulako tabeera nnyo mu baki mu bantu bikwatagana okuwummulako n'okugenda e Bulaaya okujjanjabibwa kyalisoboka singa abasawo baba bakugambye nti neyo ngeri yakujjanjaba oba yakuhiiringa tuteekwa okubooza Namibia waliyo environment ki etali Buganda abasawo bali gye baalaba Kabaka okubeera e Buganda wamulwaza ate kwagenda Namibia awone watya Kabaka yeesalirawo n'alaba nti wano ajja kusigala ng'obuvunaanyizibwa bukyamutunuulira n'agamba kannondeko ensi etali Uganda nze mbeereko eyo nkugambye ntya wankuggyeko wano ne nkutwala mu Amerika ly'eggwanga ly'oyinza okutegeera obuki obulungi nti pulezidenti bw'alyo bw'aba akola ki alayira bakola batya bakuwa birayiro mirundi ebiri lwaki bamulagira nga yagenda okubeera pulezidenti pulezidenti aba muddu wa bano abamukozi w'abaliwa wabano kati abantu. Kabaka wa Buganda nga tumukozesa emikolo talina ddembe eryo talina ddembe eryo bwe mba mukola emikolo okutuuza Kabaka kuna ye Kabaka nti kati yeye esaliddewo Obuganda bwe busalawo oli ajja kubuuza Obuganda be baani bwe bumala okusalawo ye n'alyoka akola ki anti kakati Obuganda bwe bubuuza Kabaka aliwa okitegeera anti kati era singa Obuganda bwasalawo Kabaka agenda awummulireko wa Namibia tebwalibuuzizza nga busindika bakiise bwo buba bumanyi kiki ekyakolebwa kuba Kabaka agenda okusituka okuva mu lubiri ng'Abaganda bamanyi era bw'ava mu nju y'enkulu twekobe Abaganda batandika okutegeera batandika okusituka ne bamanya Kabaka bw'aba atambula baani abamuwerekera bano be bakola kino bano be bakola kino bano be bakola kino ebyo byonna biba bitambula paka lwava wano oba agenze Bungereza oba agenze Germany paka kutuuka nga bonna bamanyi era ebibeera eri gy'agenze buli ddakiika biba bikoona mu lubiri buli ddakiika biba bikoona mu lubiri kugenderako abawa amawulire yes kati tetusobola kubuuza aliwa nga mu lubiri tewali asobola kugamba nti ali wano naye olwaleero Abaganda babuuza aliwa lwansonga mu kuvaawo kwe tebamanya ng'oŋŋamba nti alina eddembe okwesalirawo
kati eddembe baali badde balimanyi nga tebabuuza n'olwekyo talirina. Kabaka amaze embeera ki amaze ebbanga ki mu mbeera eno ey'obulwadde because Oweekitiibwa Katikkiro we yaviirayo okutegeeza nti Kabaka tali mu ggwanga yafuluma bweru kufuna bujjanjabi. Already ng'alaga yali yafulumako dda era lyali ddoboozi ly'abantu okuba nga babanja Kabaka nga baagala agenda jjanjabwe. Kitutte wabaddewo akatawaano kanene ndowooza kitutte emyaka gigenda kati 4 oba 5. N'Abaganda beeramu be baakaaba nti Kabaka agenda jjanjabwe. Kati ate agenza okujjanjabwa ati ate Kabaka aliwa. Ekituufu kye baagala kyeki. Abaganda kye baagala bakimanyi. Naye abalinga abeefuula abakulembeze baabwe be batamanyi kyakkola. Ababanja bamanyi ekyokukola. Naye be bali kubanja. Be batamanyi kyakkola. Ate no si bonna. Naye Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ye ngajaba ye musiru yavuya. Olulimi nga lunene olwo. Bigambo binene. Gwe kati kyotomanyi. Bigambo binene ebyo. Wuliriza. Kati oŋŋambye nti muyingizaamu ne gavumenti ya Namibia. Mwebyo ebyekisiru Katikkiro byakola ki? Byakola. Mwebyo ebyokuvuya Katikkiro byakola ki? Tewali kintu kikolebwa kitateekeddwa kutereezebwa nga omuntu alina amagezi. Gwe kiki kyolaba ekisobola okubeera Kabaka? Abaganda baagala mubba, Abaganda baagala mulya. Katikkiro kiki kyatya ku Baganda ne Kabaka? Nti Abaganda be babeera wali ne Kabaka banaabeera wano. Katikkiro atya ki? Bw'abanga alina amagezi. Bwe bakubuuza nti Kabaka ali luddawa, ali Bulaaya ajjanjabibwa. Enkeera n'obagamba kati Bulaaya avudde Namibia kuwummulako. Otya kino kye bakubuuziza nti ali Bulaaya wawe bamujjanjabira ffe tugendeyo tumulabe. Watya n'obagamba kaakati ate Bulaaya avuddeyo kati agenze Namibia. Bw'ona ogende Namibia nawe ojja kusanga avuddewo. Watya Katikkiro atumwa butumwa mukama we? Mukama awaani? Omutanda mwennyini. Anti obagamba nti Kabaka aŋŋambye bw'ati. Bw'abagamba muwakana nti tabagambye. Anti nkyekugambira ekyobusiru. Luli Wuliriza. Nkugambye Kabaka bw'aba asituka mu lubiri. Kuba nakugamba Kabaka mpologoma ekigiteesa mu lubiri eyinza okutaagula abaki? Abatuuze. Ne nkugamba nti Kabaka bw'aba ava mu nju ye nga tannava na mu lubiri ne n'afuluma obufulumi mu nju. Twekobe abagalagala batandika okufuwa amakondeere. Wuuyo empologoma, wuuyo tumulabyeko. Abali mu lubiri n'abali ku miryango bonna ne beetegeka. Abo be bagalagala abasookerwako nga yakafuluma bw'ati. Abakuuma ku nju ye entongole batandika okulabula abali muki mu lubiri munda. N'abali ku miryango ne bategeeza abo Wankaaki, Kaalaala, Naalongo bonna ne babanya ti empologoma efulumye. Buli omu ne yeeteekateeka. Abateekwa okumanya Kabaka alagawa ne bamanya. Kati Kabaka n'afuluma olubiri n'alinnya emmotoka ne bagenda Entebbe ne bagenda ebweru ng'Abaganda tebamanyi, ng'Abaganda bali mu lubiri tebamanyi. Bwe n'osigala ng'okyeyita Katikkiro Kamalabyonna tulaba nti oba musiru nnyo nga ebyo byakolebwa nga tomanyi. Ate tateekwa kulagira bulagizi. Kati Abaganda be bakubuuza nga mwakukuse naye nandeka ngende mu kyama. Abaganda be bakubuuza
oba bwafunirayo obuzibu ngodde obagamba otya yali yafulumamu nga bani bogamba olukusaani yalumuwa kyali kya bwangu nga olukusaani yalumuwa naye ati lisiti yatutta obuvunaanyizibwa eddoboozi ly'abaganda eryasooka kabaka agenda ajjanjabibwe n'abutuukiriza kabaka n'agenda nze lwaki nkugamba ebyo Katikkiro yagenda neyeefuula nti awamba ekintu kyonna wano waliwo okuwamba buli omu n'amugoba bayagala okukonjera n'abakonjera omuntu we n'amusigaza ki omu kati ekintu kimutudde mu kifuba apalapalanya ayagala okisindika mu baana ba Ssaabasajja Kabaka kati abaana be boogera ayagala okisindika mu bamikwano ayagala okisindika mu baani fe abamwegesa amaaso tumugamba Katikkiro bwatyo si bwakola eba ntisa akazito mpulira munzisa akazito gwokessa mwe aba pressure mwe mugimutaddeko ebintu tumanyi bwe bitambula ani avunanyizibwa ku ntambula y'omutanda tujje tumunoonye atubuulireko bulungi temuwulira minisita w'entambula za Kabaka Mariam Mayanja minisita Mariam Mayanja bakati bazaawo Kawuki naye ndowooza Mariam Mayanja naye kwaba ababiri ku Joseph Kawuki ne Mariam Mayanja ndowooza yaliko luli kati kuyinza okuba kuliko Joseph Kawuki kale ndowooza tugenda kunoonya abakulu ogenda okuwulira nga bakugamba Mayiga yajja n'ayogera kuba akazidalo kamufuukira nga switi ensonga kituufu mulwadde ekyo ffenna tukkiriza Katikkiro akubuulire lwaki Kasujja tasobola kwogera omutaka w'Engeye mu Buganda yavaamu takyaliwo mu lukiiko lw'abataka Kasujja taliyo lwaki tasobola kwogera lwaki Katikkiro gw'oyogera kati gwe wetaddeko obuvunaanyizibwa obutali bubwo ensonga z'obulwadde bwa Kabaka zirekere Kasujja ensonga z'obulwadde bwa Kabaka zirekere Kasujju Lubinga gwe weteekako byaki gwe kola ekikyo olaba Abaganda nga banakola ki banakwatako naye gwe weefudde gwe mwogezi ate bakubuuza ate ovuya gwe weetisa omugugu gw'otosobola ate otugamba munzisa akazito gwe okessa olw'obusiru bwo nawuliddeko nti ne personal assistant wa Ssaabasajja naye yava ku mulimu ebyo byonna byakubuzaabuza tebiriiyo bo b'Emmengo nga bwe nakugamba balina bye baagala okukola ku Kabaka bye tutayinza bawakanya kuba balina amagye balina amaanyi balina gye beesigamye ebyo bimu tetuyinza bakola ki bawakanya waliwo obuyinza obw'amaanyi era obwenkomeredde obuli Emmengo abantu we batamanyi ate oli bw'aba asobola okugamba wa UPDF nti fuluma ogende n'atambula n'agenda kati omuntu nga ne pulezidenti amutya zino essaawa singa Mayiga ali mu kkomera ku nsonga za UPDF naye olaba akyali obutaala tolaba nti w'amaanyi ng'asinga ne pulezidenti w'eggwanga tamusinga buyinza omuntu asayininga ku munnamagye afulume olabika gw'otunulanga muzibe omuntu asayiningira munnamagye afulume ali ku ddaala lya kaputeeni gwomanyi nti ekyo ekintu kireetera n'abamagye abalala okukyama
omanyi omusango gwe bayinza okuvunaana akoze ekyo kiba kinene gundi akugamba ati singa bakwata ku Ssempijja bamuvunaana musango ki gwakugezaako okufuuka disaata disaata bamuvunaana batya musango munene kwaba alidde mu nsolo ate amuyambyeko era naye aba alidde mu nsolo kati ayalidde mu nsolo kweyoyo gwe bakyavugira mu Bugombe nga muno mu ggwanga mulimu pulezidenti Commander in Chief ne CDF abantu balina obuyinza obavangako obuyinza busukuse so Mmengo alimu obuyinza obwenkomeredde mu kolido pawa emu Abaganda be batamanyi obusinga ku bw'empologoma kumpi bwagala na kusinga ku high command wa ggwanga gwe oleeta mpologoma zammwe abatulaba n'abatugoberera ebigambo ebiwulirwa mu programu bivunanyizibwa ku mwami mu birungi ne Kabaka kyatakola ono yakikola nti Kabaka tasobola kusayininga ku bbaluwa wa UPDF gwe bamuwa omukuuma afulume eggwanga nga UPDF temukkiriza naye ono akisobola ate n'avaayo n'akubuulira nti ekyo nze nakikola yo UPDF teyagala bagenda kusoma tebeetaaga yabuuzayo teyagala ono afunye omukisa gwe walaba ani anyega lwaki abatagenda nga nze njogedde nga nawe kulayija ojja oyogera mu bantu nga nze maze okwogera kati kulayije tamanyi corridor of power kyezitegeeza ku mirundi guli watugamba omutanda mwali olwaleero okusinzira ku sources ezizo oba okusinzira ku kumanyako omutanda kituufu ali luddawa mwali mu Uganda bwaba gyali lwaki omutanda tavaayo n'ayogera alina ebizibu bakugamba bw'olaba abasajja babuuka ebiswa ate enkulukuku kuba mugere neesiguka yaji enkulukuku agiyisaamu lugaayo tewabaawo kuwanna nkugambye UPDF Commander in Chief wa UPDF bw'aba asobola okusirika CDF bw'aba asobola okusirika kati ate Kabaka yaani nga bamugambye toyogera nga bakugambye agenze Namibia kuwumulamu kakati ate gwe bakugamba ate omubaka wa Namibia yawandiise ekiwandiiko tosobola kuŋŋamba Kabaka yagenda Namibia kuwumulamu ate n'okera ku makya n'oŋŋamba nti ambasada ate agambye ali mu ddwaliro ly'abalalu obuzibu buliwa ani azanyira kwani kyobooteko okwebuuza gwe weebuuze ono lwaki yasalawo nga yayogera ku byono lwaki yasalawo ng'ono yamukweka ani avunaanyizibwa kwogerera Ssaabasajja singa abataliiwo nti bw'otunuulira amawanga amalala gakola gatya tutunuulire obuwangwa obwawano ani avunaanyizibwa okwogerera Ssaabasajja singa empologoma si eba eyogedde wabaawo munnamawulire w'omutongole munnamawulire wa Ssaabasajja kati yali gundi yali Dick Kasolo ne bamugjayo kati abeera mu Bulange ne bamugjayo gye yali alina okukolera emirimu ne bamuteeka mu Bulange mu Bulange tasobola kuweerereza mirimu gyegimu gye yaweerereza kati ali wansi w'amayega gobadde oluyita luto kuba Kabaka abeera n'abantu be mu lubiri ne wakatikkiro nayo biba birala okiwulira wabaawo omwogezi w'olubiri singa mu lubiri wabaayo obuzibu oyo yavaayo n'ayogera era bw'ayogera Obuganda buba bukola ki buba butegedde ku bulwadde
abaali badde babuulira Abaganda ye Mutaka Kasujja ne Kasujju Lubinga ku nsonga z'obulamu bwe. Yes. Era ne bagenda nga bawa Abaganda update kati kino kyekiriwo kati kino kyeki. Olwaleero aboogerera ku nsonga za Ssaabasajja ez'obulamu bwe si be batuufu abateekeddwa okuba nga boogera ku nsonga ze okusinziira ku ggwe. Now omuntu alina okuba nga muli yeebuuza bw'aba agendedde ku bigambo byo era abalala bajja kugamba kati lwaki gw'oyogera nanti kyenvudde olaba mbadde mmalayo ekibuuzo kyange nti omuntu bw'aba agendedde ku bigambo byo okusinziira ku luli kye wagamba abantu nti empologoma mweri mu Buganda mu Uganda naye ng'alina obukosefu obw'omubiri n'obw'omwoyo nga bwe wannyonnyola. Then omulala Katikkiro ye n'atulaga nti Kabaka tali muki muno era mu ggwanga era n'owa ensonga yo. Olwaleero bwe nkubuuziza nti Ssaabasajja kituufu akyali gy'ali oba kituufu akyali wano kubanga tufuna kootisi z'abantu bameka eyo agamba nti Ssaabasajja mwali neya Katikkiro agamba nti Ssaabasajja ali luddawa ali wabweru. Then tubuuza ani mutuufu alina obukakafu ku bigambo bye? Ndowooza Njuki ye mutuufu. Obukakafu ku bigambo byo nti Kabaka mwali. Nkubuulidde Kabaka bw'aba atambula abamanya amakondere gavuga. Kakati Katikkiro bw'aba yeetumiikiriza n'amukukusa yaba yakukusa Mwami Muwenda Mutebi naye ate ateekwa okunnyonnyola kajojijoji w'ebibuuzo yonna agenda okubuuzibwa oluvannyuma. Yaba yakukusa mwami so si Kabaka. Kuba Kabaka bw'aba ava mu Buganda tutegeera kati yavuddemu. Oli yali badde abuuza bino byonna obijjawa n'amaanyi g'oyogeza nga onyonyola. Ndi Muganda ate nze nannyini Kabaka. Kyekiri kye mbadde ngenda okukugamba nti bakugamba nti abantu bwe balirema okwogera amayinja galikola ki? Galyogera. Kati abantu bwe baba balemeddwa ffe amayinja katwogere. Mwe mayinja mu kiseera kino nga balala balemeddwa. Waliwo abatya okufa, waliwo abatya okummibwa omusaala, waliwo abatya okugamba nti bajja tuboola batugaana okuddamu okusembera ku mikolo, waliwo abaswalira bannaabwe abakoze ebikolobero. Kati ffe amayinja katukole ki? Katwogere. Bw'abanga ddala kituufu Omutanda mwali waliwo embeera oba akazito akayinza okuba nga kaalimu oba akatunga kaalimu nga singa agezaako okuba ng'eyeekakaba nti waakiri kanveeyo njogere oba ndabike kino kiyinza okuntuukako. Ne bw'anaaba tayogedde kijja mutuukako. Naye kye njagala okugamba okumusaasira nti ali wakati mu kusalawo okuba omulamu oba obutaba. Ssaabasajja mu kiseera kino ali wakati mu kusalawo okuba omulamu oba obutaba. Ye ng'omuntu. Ye nga Kabaka si ng'omuntu. Omuntu akugambye yasooka kutegeka mazaalibwa ag'omuntu omuyi. Kyayagala okuŋŋamba nti abasawo abagambye Kabaka togenda kuddamu kusembera mu bantu era ne Buganda totekwa kuddayo, tekwa kuwummulira Namibia. Ekyo ku mazaalibwa nga gategebukebwa baali tebakimanyi. Oboolyawo tebategeezebwa abasawo. Ne basooka babaleka bategeka amazaalibwa n'emisinde bafune ku ssente. Ne babajjukiza nti ono omuyita ajja kusobola kusinkana abantu. Oboolyawo baategeka nga tebasuubira nti ne ku nkooka baali bakibagamba. Anti nakugambye ebigambo bya Katikkiro bigoberera. Nnyo.
kimu ku kimu saagala gobeere nga bano abagamba ti atuggalewo amatu gaffe ffe tutunudde maaso okujjako nga tulabye Ssaabasajja Kabaka ng'ayimiridde wali n'atuwuubira naye ebigambo by'obigoberera okugaana okgenda mu nkuuka ng'abasawo bamugambye toddamu kugenda mu baki mu bantu ekyo nga Katikkiro akimanyi mu nkuuka kati ate amazaalibwa yategeka gaaki ng'amanyi Kabaka tajja genda mu bantu abasawo baamugaana obaoliawo waliwo essuubi ng'ebbanga lye baali bamuwadde litandise okusemberako okiraba kati oteekwa okuba nga ebyo bigatta netumanya Kabaka olukiiko n'alugamba Kabaka gy'ali antumye okubalaba bonna ne bayimirira ab'olukiiko ne bakuba enki engalo ez'akaleekereekera alamula Obuganda Profesa Badru Katerega ow'ekitiibwa n'abuuza ye ali ludda wa abeesobola tumulabeko ate enkeera ne bakugaa kati eri Bulaaya yavuddeyo kati ali Namibia kati otuuka ate bakugamba ate ambasada we Germany ate yafulumiza ekiwandiiko ng'agamba Kabaka mulalu ali mu ddwaliro ly'abaki lyabalinako obuzibu ku mutwe ekyolowooza tekikonfaminga ebigambo byo ku mulundi guli nti Kabaka mulwadde mu biti bibiri ekyomwoyo ne mubiri kubanga ekyomwoyo kisobola okumuleetera naye tosobola kuŋŋamba nti ne bw'aba ali mu mbeera eyo Buganda terina busobozi bufuna mujjanjabi afaanana bw'atyo nemuleeta mu lubiri lwa Kabaka n'amujjanjaba n'abyekaawo akatanga kuba awo Namibia we bagamba tewaawukana na South Africa South Africa abakola obwasangoma bava wano Uganda abo abaddugavu b'owulira bagenda South Africa kukola obwaki obusangoma be bali awo kaakati be mwatattemu Kabaka oyo ambasada byakugamba okumanya naye tategeera ye ambasada ki atategeera protocol ya diplomati waliwo ambasada asobola okuwandiika ekiwandiiko ekikwata ku mukungu mu gavumenti ya Uganda bwe kityo ng'ekiwandiiko ne kijja nga kivudde wa ambasada ategeera diplomasi nga kigamba nti Kabaka ali mu ddwaliro gundi wali eri abalalu eriri private nekiwandiikibwa ambasada n'akiteekako ne kigenda ku mikutu kubanga of course oba omaze okulagirira VIP wawaali ekyo waliwo ambasada ategeera akikola kiyinza okukalubamu mugende munoonya ambasada wa Namibia mu Uganda Godfrey Kirumira ababuulire nti wama ebyo bituufu eggwanga eritalina n'abantu basobola kubeera ambasada wano mu Uganda nga mulisitula nga mulitwala mu Kabaka wa Buganda naye ebyo bijja nkugambye eyo nteekateeka za Charles Peter Mayiga ayasooka okugamba yagenze Namibia kola ki kuwumulako ne bakuleetera n'obufaananyi nti omubaka wa Uganda mu Namibia yamukyaliddeko kale kati ebyo okuyunga musiri wazaani lwaki nze kyeneewuunya oba kyeneebuuza abantu betwaligambye oba oli awo ambasada byayogedde byali mu nteekateeka ya Nnaabagereka omusomo gwe yateekateeka oba gwali mu Serena nti anoonya obuyambi obugenda okujjanjaba abantu abatabuse emitwe olw'okukozesa ebiragalalagala n'okunywa omwenge okyakujjukira kale ambasada ne mbagamba Nnaabagereka wa Buganda talinga kawala kannajjinda ak'emubende oba akekyazanga bye kakola kannajjinda akekyazanga bye kasobola obikola ki naye kaddulubaale wa Kabaka tasobola kukola bintu bifaanana bwe bityo n'otomanya kyategeeza waliwo ensonga Nnaabagereka ye yasooka okulangirira nti alina omulalu kyava ategeka omukolo
ogulabirira abaki ku experience gyakola ki gyalina n'omulalu we somanyi obiraba ntegeeza bitegeeza kasola banga abantu nga babuyabuya oli tamanyi kifo kye wafisi ya Nabagereka wafisi nga ufunamu okutya Nabagereka alina wofisi ekola ki wofisi ya Nabagereka ekola ki kisaakaate Nabagereka vice president mu Buganda minister mukyala wa Kabaka ate Kaddulubaale atabeera ne wofisi ebya Kaddulubaale birala bibeera mu Lubiri ene ebweru waliyo abakolayo Kabaka be yasiima betukola ki bemumanyi n'olwokuba nkugambye abantu bagenda ne babafuula abatamanyi abo bannaddiini banoonya engeri gye bakontrolinga Kabaka kati Nabagereka tumuwe woofiisi naye mukazi watunola banga asugumbya kati buli omu akubuulira abaana ba Kabaka bajja ne bakubuulira taata mulwadde abavunaanyizibwa mwami Charles Peter Mayiga kera ku makya okuŋŋaanya abaana ba Kabaka obalete ku CBS batubuulire taata waabwe bwali omulwadde kero balete ku BBS batubuulire taata waabwe bwali omulamu oba omulwadde kati lwaki weeyambisa abaana ba Kabaka obakozesa ebintu ebitali ebintu katoole lwaki toleeta Kasujjulu binga n'ayogera lwaki toleeta Mugema n'ayogera era osobola kulaba Ssangalyambogo oba Jjunju lwaki abantu b'omanyi nti be balina obuvunaanyizibwa ekyo Katikkiro bwe batokitegeera okola kyawo bw'oba kamala byonna lwaki obulwadde bwa Kabaka tobumala temwalabanga bampa ddamula obulwadde talina kubumala okuleka ate kamala byonna kanga n'abantu obutaddamu kubeerako kye boogera kuba nze kamala byonna amala nsonga za Buganda naye si ku bulamu bw'Omutanda kola ebikwatako atuukiriza oba oli awo mulimo gwe na buvunaanyizibwa bumutikkibwa Abaganda be bagamba twagala kukola kino be bannannyini Kabaka baleke be bagamba twagala kino akola ku buvunaanyizibwa obwo muleke togenda ngo buli omweripako gwe byo bikole kuba n'abalala banno naye nga bw'ogamba nti gwe oyagala kulaba kiki ky'oteekateeka katukusabire Ssaabasajja Kabaka omumalirize mu nteekateeka zo nga bw'ozaagala abatigadde kasoobagobyeko kale tusinzira butereevu ku Mukutu Vic Exclusive banaye mujjebale egy'okutulaba n'okutuwuliriza oluusi ebigambo bimsukkako nensooka mpuliriza nensengejja then nendyoka mbaako kyembuuza era wano nga tufundikira nja basaba kibuuzo kyange nga kimu bibiri gyali omukulu mwami mu birunju ki ekisooka Ssaabasajja Kabaka buli bwe tujja okumwogerako obuzibu n'emmundu ogitunuza mu w'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga lwaki gwe ng'omuntu totuukako mu ofiisi ya ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne munnyonnyolegana okusinziira by'olina naye n'akuwulira oba oli awo obuzibu n'ensonga hanze sebo ndi weggulama bana abatuula ku bufoomu abalya kasooli ne kyayi n'ebikopo bya kaawa abaseereza bugundi busimu bwe bati abo Katikkiro takolagana nabo abeggulama abamugamba tumanye eddagala erijjanjaba Kabaka butakolagana nabo
okujjako nga wasomerako ekisubi nga wasomerako ebuddo nga obadde muntu wa mu maka g'ebbeeyi agaba John Katende okolaganyeko ne bamwami John Katende abo omukulu oyo wa Ebonies ba Saabalamuzi Beat Katulebe ng'oli mu kiraasi ezo awo osobola ogende wa Charles Peter Mayiga nefe abeggulama tetusobola temutuuka gyali tasobola kuwa mukisa ogwo tayesembereza tuyinza n'okuba n'olukuku kale oba oliawo ekirala lwaki Abaganda bwe bamanya nti Kabaka sikamuko kati akatebe kati nkyo kyagamba lwaki Abaganda bwe bamanya nti Ssaabasajja ali mbuzibu enfunda eziwera ali mbulwadde ne bagezaako okubanja emirundi gye babanja lwaki tebabanja Kasujja ne babanja Katikkiro abawe Kabaka waabwe oba ababuulire embeera Kabaka mwali nga Kabaka Katikkiro oba oliawo lwe luwenda lwayitamu okwanukula bano ababeera bamwashitaginze anti oyinza okugamba nti Katikkiro alina obuzibu ne Ssaabasajja Kabaka kifaananye ng'omukazi omwami n'omusajja nga baatabuse nga tebakwatagana n'olwekyo waliwo abantu abasobola okubaterawo embeera eyagala okukuyamba bw'oba mukyala mwami wamanye nti ensonga nno zino zituuse mu bantu omukwanaganya zijja tuswaza kakati ne mweyambisa embeera eyo okunegosietinga oba oli okubagamba okusinziira ku kyenda bamujja kuttiŋŋana mwawukane kati oyinza okugamba nti Kabaka ne Katikkiro tebakyakwatagana naye katigana amaloboozi bwe gajja gasobola okuyamba Katikkiro bw'aba takyawuliziganya na mukama we okuva ku bwa Katikkiro kuba geeyambisa Abaganda bambuuza nga bw'olaba oli omusajja eyajja mu lukiiko n'amugamba nti tuweeyo olunaku lumu mu mwezi tugende nga tulabe ku Ssaabasajja Kabaka kuba abantu eri batubuuza ebimukwatako nga tetubikola ki tetubimanyi kati ye Katikkiro n'abejjeereza n'abagamba temusaana bwe tunabanga tutegesa enkuuka ne tutegesa amazaalibwa Kabaka nga alambula eyo munaamulabangako naye by'okugamba nti mujja kumulaba mutuule naye ekyo sisobola kibakola ki kukibakkiriza kakati na wano Katikkiro waye alifunidde omukisa okubuulira Abaganda ndowooza mulaba mukama wange bw'akoze eki bw'agaanye bye mukola ki bye muŋŋamba nga akkiriza Kasujjulubinga n'agenda n'ayogera ne mukama we n'amugamba Abaganda eri batabukidde Katikkiro Kasujja n'agenda n'amugamba Abaganda eri batabukidde ani Katikkiro ne twagala ffe bagamba kino okiraba naye kati nze kuŋŋa mpumbawumba nti ndowooza ensonga eno ateekeddwa kati okuba nga agiyingiramu ye Weekitiibwa Pulezidenti wa Uganda bijulidde wa ggwanga byonna ekijja okusumulula eggoye ye Pulezidenti wa Uganda okuyingira mu nsonga eno kati bakwatagane ne Charles Peter Mayiga bajjeko envumbo gye batadde ku Kabaka ne bw'aba ali mu mbeera egenda okutondoka mu kiseera kino tebalina kye bazza kubeera ne ku luli bajja tugamba nti akisiza omuki era bamuggyeyo ne bwe banaamala emyaka nga Saapolo Kaggwa n'abange ne bagavana gye baamala nti bwe batta Mwanga baamala emyaka 7 nga bamukuumidde Sesulizi nono ne bwe banaamala emyaka 10 era bajja kutuuka enjole bagikole ki bagiggyeyo
nolwekyo wekitibwa pulezidenti bino ebintu mubitambuliddemu ate tuzze twogera nammwe kati tewali kye musobola kweka kye mulina okukola kubuulira baganda mbeera kabaka gyakola ki kuba mmwe mumulina mmwe mwamuteekako olukomera abantu abalala obutamukola ki obutamusemberera ate era ffe tetugenda kugugulana nammwe nga mulina emmundu zammwe mulina amaanyi gammwe tumubasikeko kifuba nga bajjajjaffe bwe bataasika mwanga ku Bangereza ne Sapolo Kaggwa baamaliriza omulimu gwabwe bo bennyini ne bennyula ne bagaa tutwale enjole ya mwanga egalamire ekasubi Mayiga ne bwana pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni namwe bwe muli ennyula nga mutuwa enjole ya Mutebi katusabe kireme kuba kityo kale tubebaza okubeera abalabi abalungi okuviira ddala gye twatandikidde ate mpaka ku nkomekero ya programu eno birowoozo by'owulidde bivunanyizibwa ku muntu Ssekinoomu era ne tubeebaliza ddala okubeera nga Eva mutugoberera n'okuba nga mutukeberako mu dakiika oba oliawo nsaba obampera obugambo obusembayo. Obugambo bwange obusembayo njagala kwongera kusaba abalangira n'abambejja Abassaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi musse mu baganda ekitiibwa musse mu baganda ekitiibwa temuvaayo kwogera bintu bitakola makulu temuvaayo kwogera bintu bitakola makulu tewaba muntu ababuzaabuza nti mujje mubuulire abaganda ebintu ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka mwebuuze ku basenga mmwe mwebuuze ku bajjajja mmwe enneeyisa y'abalangira n'abambejja eri Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda si taata wa Ssanga lya Mbogo si taata wa Jjunju si taata wa Nkinzi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda teri asobola kwogerera Kabaka wa Buganda atali abo abali mu bifo ebitongole abaganda be bateekateeka omwogerera temuli baana be era njagala okusembyayo nti singa olwaliro pulezidenti wa Uganda abaako obuzibu batabani be ne bawala be tekuli asobola kuvaayo kugamba nti pulezidenti kino kye kimuliko ge mateeka gafuga obukulembeze nolwekyo abaana ba Kabaka mbalabula temutujjamize temututankuula temutusunaasuna ebyo Mayiga byabatuma nti mugende mwogere Mayiga mumuleke nga bwe yeeyita omwana wa Kabaka omukulu ayogere byayagala okwogera. Omukama abawo omukisa.